Ngensi yonna ekyatambula mu kufa okwabadde omukulembeze gw'eggwanga lya Tanzania John Pombe Magufuli olunaku olwaleero akakiiko akataba abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu aka Parliamentary Forum on East African Community Affairs kavuddeyo nako ne kakungubagira wamu ne bannansi b'eggwanga lya Tanzania okusinza ku ssentebe w'akakiiko kano era minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Hamson Obuwa omugenzi abadde kyakulabirako era eggwanga lya Tanzania bingi berijjo sigala nga bimujjukirako onagamba nti ng'ayita mu kukola enguudo amalwaliro okulwanyisa enguzi n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo obuwanguzi John Pombe Magufuli bw'aleseewo wabula ono ebigambo bye biyisiddwa mu mbaka omukyala akiikirwa disitulikiti y'Ekkole mu kiiko ky'eggwanga olukulu Judith Aryek. Corruption in Tanzania, and now Tanzania is feeling well by doing so many things that could have not been done if he had not fought corruption. Magufuli did a lot in improving the health facilities in Tanzania, and also he has been supporting sports. Mu bufuwe bumu omubaka akiikirira Bukanga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga kino ekitundu kisalagana n'eggwanga erya Tanzania Stephen Lwakanuma naye atendereza omugenzi n'ategeeza nga bwe yali ayagala eggwanga lye era nti kino kyandibadde kyakuyiga nnyo eri abantu bonna. Ono agamba nti omugenzi yayogeranga kimu bibiri wabula ng'ewaka mu ggwanga erya Tanzania talekaayo kijjukiza bannansi. Was too patriotic, a real Pan-Africanist. The person who loved Tanzania, the person who loved East Africa, the person who had Africa at heart. When you talk about Magufuli, you could easily see Africa. For us, we have an opportunity of interacting with Tanzanians whenever we feel we should be in Tanzania. Those people were too proud because of their leader. Ate omubaka akiikirira ebizinga by'e Bukooli mu kiiko ky'eggwanga olukulu George Abbott Ouma agambye nti Magufuli alina ebintu by'akoze era nga byakuyigirako by'amaanyi omuli obutasosola mu mawanga okulwanyisa enguzi n'obuwanguzi obulala bw'aleseewo. Learn from him, because even after his death, you look that he's going to live beyond his death. He's a person, as my colleague has said, who totally loved his people. Tanzania first. Tanzania first. When you go to Tanzania, I was in Tanzania, I was in Arusha, I was in Dodoma. You are seeing a country that is united. Ngona Hassa Francis Barnabas ngona akiikirira abantu ba Kabweri mu lukiiko lwe lumu olw'eggwanga olukulu alambise enteekateeka ez'enjawulo Magufuli ze yayitamu okulaba ng'ataakiriza eggwanga lye erya Tanzania obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi omuli okukendeza ku nsimbi eziteekebwa mu mikolo emikulu egiteekebwa eggwanga. Si kye kyokka wabula n'ensimbi ezisasulwa abakozi ba gavumenti nazo zaakendezebwako nnyo era omugenzi yasobola okulondoola obuweereza okutuukira ddala ku muntu asembayo. Kendeeza omusaala gwe okuva ku $1.1.5 n'aziza ku 4,000 buli mwezi. Sente ezafikawo yazikozesa okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro, okulongoosa enguudo. Yalina kwembe yakendeeza ebyentambula. Wano nzijukira president yayogerako n'abakulembeze mu parliament n'agamba nti naye mukola ki okugenda nga mwetooloola ensi. Yakyogerako bwogezi teyakikyusa. Ndowooza waliwo kye tuyita separation of powers. Magufuli ebintu yali abikolanga president wa Tanzania. Yayimiriza entambula z'ababaka. Wabula takomyoko alina obubaka obw'enjawulo bw'aweereza abantu abali ku ludda olwabula gavumenti. Kiraga nti bw'obeera ku opposition oteekwa okuvumirira emyaka 5 gya Tanzania. Really, abaddeko mu Tanzania mumanyi ebirungi omusajja oyo byakoledde Tanzania. N'olwekyo nze nga member wa opposition mu parliament eno egenda okuggwako mu May, ndowooza nti twandibadde tulaba amazima. Ekirungi tuyise ekirungi, ekibi tuyise ekibi. Fuzi kati tulina problem. Tulina NRM, tulina independent, tulina NUP. Abali mu bukulembeze mulabe ekirungi abaana bano kye balina, abaana b'obukofiira. Abaana b'obukofiira mulabe ekirungi
gavumenti kyekoze bwe kiba weekiri. Omugenzi John Pombe Magufuli yafiira ku myaka 61 yafa sabbiiti ewedde wabula yafa kirwadde kya mutima negye buli kati eggwanga erya Tanzania likyagenda maaso n'okumukungubagira era nga bamutambuza mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kigongo ku lwa Channel 44 Olegoro.